olw'okuba ekibooziboozi kiba kya Mukamooli, nzikiriza nange leero mbeere Mukamooli, wabula tugenda kufuna ebibooziboozi biri bisatu. Ekibooziboozi ekisooka kya brother ng'ayogera ku Cissy gw'alifa teyeerabidde, ate n'ebibooziboozi bibiri eby'aba sister. Brother n'atuwadde ekibooziboozi mwebazizaako ekintu kimu, kwe kuvaayo n'asiima olw'ebyo eby'enjawulo byazze ayiga ku channel eno, ate era oluba abaami mubamanyi nti tetutera kujjumbira bintu bino byakwagala kwongera ku ebyo ebitonotono bye tumanyi oba ebingi. Kale omwana w'obulenzi bw'avaayo n'alaga nti akwatiddwako, era eno tugamba nti Mukama waffe yeebazibwe. Kkiriza nkutwale mu kibooziboozi ekya brother, oba ki ekibooziboozi kyange ekya simanyi oba nnaafuna ekibooziboozi nga kya Gaaya ekinansesa oba ne kinnyumiranga kino, naye olw'okuba simanyi byankya kansooke nkirangirire ng'ekibooziboozi kale waakiri ekya wiiki. Mr. Soze ekibooziboozi. Anti gwa kibooziboozi. Mbalamusizaako mwenna era nga mwasize mutya era nga mwasibye mutya okusinziira gye musinziira okuwuliriza Sozimo. Ng'omwami omu yeeyogedde mu kibooziboozi ennaku eziyiseeko dati atayinza kwebaza Mr. Sozi olwa inspiration gye yafuna okutandikawo platform eno, maybe nga tagobeera channel eno. Mr. Sozi nganze weeyanza nnyo nnyini ddala okusobola okuteekawo omukutu guno, okusobola okutuwa lecture ezitasangibwa wantu wonna mu bulamu, kuba ne mu ssomero ebintu ebyoyigiriza wano tewali abisomesa, n'ogenda wa okuggyako wano wokka ewuwo. Nze okuwa ekibooziboozi kyange n'ebibooziboozi bya mirundi ebiri. Ekisooka kya buufu okusinziira ku story gy'obadde olwaninga ey'omusajja agenda mu maaso okuba nga amenya mukyala we, ate ng'omukyala badde ayagala muvaako. Nga nkwebaza nnyo olw'obubaka okuyita madamu oyo mukwano gwo bwe yakusindikidde n'obusomera mu buwandiike n'obusomera ku platform oba ennyingo 5. Mukama akwennya omukisa, era singa ekyamazima abakyala basinga bagoberera ebintu ebyo ddala nga baba baabwe bagenda maaso n'okubatawanya mu ngeri y'okubeera n'obuvunaanyizibwa, bagenda beera so successful. Omuganda agamba dati obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Omukyala kyakumugonda n'aleka omwami w'okufuga aba amuwa n'amulekera obuvunaanyizibwa, nejjakuma omuyombesa n'amulangira ate ono aba amuggyako obuvunaanyizibwa bwe n'aba nga amwetambwetami. Lwaki nkyogerawo ntyo? Kubanga nange kyankutteko nnyo, kubanga nze omu ku product ez'omukyala eyali agonda nali sirina buvunaanyizibwa. Nalina omulimu omulungi mu mwaka ogwa 2021 from 2014 paka mu 2021 covid. Nali nina omulimu omulungi nga ndi sales executive ku dduuka erimu ery'amaanyi erya bookshop ku Aristoc ku Garden City, ng'era z'omu ku ba sales executive. N'ekirwadde kinamutta bwe kyajja kyagenda mu maaso ne kituba nga kitufiiriza emirimu, ne kiba nga management erina okulondamu ba essentials bokka, awo covid nga tannaba kuyitirira nnyo. N'ekiseera bwe kyatuuka covid nga ayitiridde, abamu ku ffe era abasinga ku bakozi abataalina luganda ku baboss ne batutuuza ewaka 2021 2022 yenna n'abanga ntudde for the all year nga ndowooza banampita nembeera so comfortable, ate yali asevinze ku ssente. In that same period nalinawo my girlfriend, era essaawa zino nga I have to marry her anytime when I go back to Uganda. Naye nga buli wajja okundabako sifaayo na kumukubira kumuteeka mu transport nga mulindaba mugagga, kuba mwana ava w'abaloodi yeyeteeka mu transport, wajja yavaako ne zandekera. Naye nga nze sirina muli ID egamba, sensitivity yonna egamba dati omukyala okumufuna
olina okuba nga omuteekamu tekyansigira mu bwongo bwange kubanga yali first cut wange ate nga n'ebintu byokwekona twesiima okuva mu kyaki gye twalimu. So love yaffe teyali ya ssente nga sina sensitization eyo that this girl ekyamazima oba weetaaga okumuteekamu. naye olunaku lumu yankyalirako nga sirina kyakulya waka ate bulijjo yajjanga ng'oluusi ajja n'ekyokulya oba oluusi n'asanga nga nateteekanyiza. naye n'ayoya n'agamba Daniel kubanga yenze mwonge Daniel n'agamba Daniel ampulira njagala kulya ku kibumba yenna ng'akingambye mu mwoyo oguli romantic oguli lovely jjukira bujosifaayo okumuprovidingira. nasituuka mu comfortable zone yange nengenda okumpi awo nenfuna we neewula nenjiiya eyali tasaba nga transport ntandika okunsiba transport nemwe nga tufaayo nja funa naye ng'alaba nali simuwa kisende simufaako paka we nawuliranga ekyamazima olina sitino gye wayogedde n'agamba nti omusajja waba akwagala nga atya okulozinga afuukulabanga akola buli kimu kyonna kyoyagala naaba nga takufiirwa. wentyo nafuna idea ejja ku kyeyo nsobole okuprovidinga omukyalo oyo naye nga tambogoledde naye kwatakola otudde butuuzi olenza simanyi bakuyite ali gundi gye wali okula tebaddamu kuyita ku kya covid yavaawo kugamba ng'abeera indirect naye nga aleeta ebiteeso bye mu ngeri eye romantic. bw'aba afunye sente nazita ku mmesa ddala tulidde ki. waliwo kyasinga okunchalenjinga yali birthday nagamba kuno gwampa ebirabo kubanga kinyuma nnyo kubanga omusajja awadde girlfriend we ebirabo yalina emikwano gy'emigagga egy'ebbeeyi ng'ate nze mpulira kyempisawo byate nga gye gimuwa ebirabo ng'ate saagala gimuwe kubanga I will lose her. kyankakatako okulinnya ennyonyi enzijje ku kyeyo ntandike okuba nga nkola naye sofa ngenda mwaka gumu na kitundu engeri gye mulazemu laavu nga muprovidinga eyimusizza omukwano gwe nanjatulya n'agamba wow you have been really sensitized. So thank you so very much for that information. era nze yakinkolera omuwala oyo era nga essaawa zino tuyimba oluyimba olw'omukwano ng'abasuna ennanga. then ekibuzibuzi kyange ekyokubiri kibuzibuzi kyange kikwatagana ku nsonyi. nayina ensonyi okuva mu buto era nga nze omuntu nga bwe basomesa ebikula ebya melancholy ebya sanguine ebya fragramento n'ekirala ekyo ekya cholerico. kati nze nakula nga ndi so introvert nga nyina ensonyi nga sinza tandika mboozi kuba ekikola kyange kya melancholy nayambibwa nnyo okwezuula era nkwebaza nnyo olw'abantu bokyaza mu kulusozi. we nali mu senior 1 natandika okumanya ebintu by'okuba ne girlfriend ne boyfriend naye nga nyina ensonyi nga siyinza kwesima maaso ga mwana nemugamba ekigambo I love you. nzijukira bulungi mu senior 1 awe kumpi newaka waliwo ka neighbor akawala bali bakayita Cissy yonna gy'oli kimanyi oli mukyala mukulu kati kulamusizaako era nkunoonya bali bamuyita Cissy. bannange Cissy yali muwala nga ali mu senior 2. buli mulenzi yenna kukyala atunuulira ye ng'alina akadresa akaredi katambula ku kyalo nga ayambadde n'agenda nga keebuuba nga konna kali wansi w'amaviivi ng'atambuza ssanyu ng'abeera musanyufu buli kaseera nga ali social. bannange Cissy ng'ali happy. Cissy nga nkuba she was my crush naye nga sinawe mutandika that Cissy I want to be your boyfriend, I love you ng'ensonyi nnyingi ng'era okusobola okufuna chance ogendako ewaabwe mpitira muto wange nyina muto wange ate ye ng'ali so free ng'ali so social teyeeruma ntama era nga ye kimwanguira okukola emikwano era nga buli
wemba njagala ogendako ewaba Cissy ngenda ne Grace oyo. Cissy yalina muto we ngaali mu sayizi za muto wange nga banyumya emboozi nga nange ndi awo nkola kimu kyagamba naye nga amaaso tegava ku Cissy. Naye nga nga nkozesa waka owa Banseni Baana gwenzijje ku ssomero ne muleeta ne mugamba nsaba ondagirireko wano mukazi watto ne yeefubako naŋŋamba kakati wano eno luminous flame non-luminous flame nga ndagirira naye nga siyinza kubeera comfortable nga tewali muntu wakusatu awo nga nzina mpulira njagala ntya. Naye lwaliro mu neŋŋamba kamwatulina omuwala dati mwagala yali musenyatu olwedde omuwala nga ali sharp olwedde omuwala nga ali experienced kati nze ndi amacha ndi musinia wano naye mpulira omuwala ankubye ansanyusa nembeera ku ssomero ndowooza ku ye. Era lumu neŋŋamba Grace nsaba ogende waba Cissy. Grace ye muto wange omumpitira ajja ndagirireko wano ku chemistry. Nina ne benjagala omugamba ate Grace yali kayungirizi mulungi muto wange n'amuyita ngenda olaba Cissy nga tuteka balaza kaffe akeewaka banange nekankana kwe kujja nentula kumpi waali. Okutula kumpi waali nenjagala okumugamba nti mane njagala sikuyise kundagiira chemistry naye nakinjagala okugamba ekyenjawulo ono nyamba. Nagamba Abra kyonna kyoŋŋamba sikirinako buzibu gera maaso ng'olaba tuli ali so friendly naye nga njagala muteekamu idea endala ya love nga mpulira I want to be more than her friend. Munange namugamba do you know what Cissy, I want to tell you something. Nkulabidde ebbanga naye nga byonna mbyogera mu kasoobo naye ekigambo I kyannema okwatula kyenakola nengenda mu nnyumba nina kasisita kange akato kayina essaati blouse ne zino blouse z'abakyala ze bakola nga kuliko bu design bw'emitima obwaba fantasies nga frozen kati yalina ka blouse nga mulimu akatima akali aka red nenfuna ejjirita nenkasalamu nga sina wengenda kimwatulira that I love you sina bano bimuulya nga mugamba that I kituufu byaliyo I was one of that guy. Newankubadde nga kyanyamba okuba nga ntandika serious relationship ku myaka egy'obukulu nemba nga simesinze up mu bulamu bwange naye kyantawanya nnyo nenswala mu bawala ab'enjawulo. Kakati Cissy mulinziza abweru njagala mugamba kigambo ekinene ekyo weekityo sobole okwevaamu kubanga ndaba ali free nange naye nga ye wajja afa ku byakusoma kyokka talina mboozi nange ate nga nange njagala tugendeko wala tusukkewo kaawo kuba ekyamazima yali ankuba. Naye ekigambo I love you nga kinnemye okwatula kyenva ngenda mu nnyumba nensala akabrowse kasisita kange kirungi kaali kakadde nga mulimu akantu akakatima nenkwata akatima aka red nenkateeka mu nsawo nenzija nentula kumpi ne Cissy nemugamba nkusaba ozibirize ina kyengenda okulaga era kyengenda okulaga kyentegeeza ku ntobo y'omutima gwange nanga tekirina buzibu leero obuba ovuddemu ebigambo badde simanyi nti naawe oyogera kale kandabe kikyoyinawo kyakogenda kuneebaza kulagirira chemistry omanyi abadde akuzannya kakati munange nga ntandika bujogoli bwange nga ngamba Cissy nga njogera ngeno wenkwata mu nsawo wenzijjayo akatima aka red kenali ndeese nenkateeka mu kibatu kye nemugamba this nga nekigambo love you nkyo kyatula mu maaso ge. Bannange wenakikola ekyo nenkwatako mu bugalo bwe bwali nga bugonda bwe buti obugalo obwo siri bwerabira bwona bwali bugonda nga buli fresh bali yali yakamala kwoza nangoye simanyi. Munange weyalaba this nabikula amaaso nga mulimu akatima aka red kuliko akagambo love you ku katima ako. Bannange Cissy yansekerera nangamba brogamba bya love kyogamba onjagala
nangamba bulijjo simanyi nti olina ensonyi omusajja omukulu. Cissy yansekerera nendaba emiwajje nga giga bulijjo abaana ka smile nga taseka nti ha ngaseka nga smilinga nsiko y'obuvunaanyizibwa naye gye yakoma okulaba akatima kange mu ngalo ze gye yakoma okunsekerera n'agenda nga nsekerera n'atambula nga nsekerera gye nakoma okulaba emiwajje nga giseka gye nakoma ate okumwetamwa ne ngamba this person has taken me for granted. Ate nempulira nga ate mwetamiddwa lwaki abansekerera. Era okuva n'olwo nawulira nga omukwano gwonna gwe nali nnina ebisuse gwazikira. Ne ngamba nsekerera atya ate waba aseka nga yasamu akama konna ne keereegoola. Ne ngamba oba mbadde nfaaki. Nempulira nga ntami ansekerera atya. I'm trying to love kyokka yansekerera nga nsekerera olw'ensonyi. Era wenti olina ensonyi wa Cissy ne mwesonyiira ddala oba yalufuta lulimba n'ajogerawo ku kyalo naye Cissy yansekerera nga mukwanisa akatima ka burawuzi ya sisita wange. Okuva olwo Cissy namuvaako nemba nga ate mutya nnyo n'okusinga bwe nali mutya. Kyekibadde kibozibozi kyange naye nga weebale nnyo emirimu gy'otutuusaako nnyo brother Sozi, Mukama akwe nnyo omukisa. Mr. Sozi ekibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Mr. Sozi ekibozibozi naye nga Mr. Sozi ogamba otya kansubire nti oli bulungi tusimanye empeerezaayo. Abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Anti mba nnyingiddewo n'ekibozibozi ky'amambulugga. Sister agenze n'anyumya ku bulwadde bw'obuwero nga sibumanyi naye ng'asekera ebinnyumira n'enzijukira ekyange. Mr. Sozi amambulugga gankwata. Amambulugga galuma Mr. Sozi twali okugenda mu ddwaliro musawo nga tugamba eddagala ly'amambulugga lirwawo okukola naye anyiikirire nga ayise oluvannyuma atekengako ddagala nga bayita bibbululu. Mr. Sozi kati atereba ebiseera kwalingayo okwewandiisa tutandika okusoma omusomo ogw'okusibwako emikono. Mr. Sozi nga neekakaba nga gannuma naye nga neekakaba nga ngenda nga neewandiisa kati eyali awandiisa ebiseera ebyo gaati gannazimba bulungi ng'eyali awandiisa nga gamba buli mumpi simuwandiisa Bishop yagaana okuseekako abaana abato emikono. Kati ku kyalo kyaffe ku twali tuviira twalinga sayizi y'emu naye nga bo bawanvu. Mr. Sozi nga mpulira ennaku ng'alemerako ng'agaana nga nkwata byange nga nzira waka nga ngamba maama nno abampi bakoze eki baatugaanye kyokka nga mu kutugaana ng'ate n'abakulu ennyo bwe bajja kangeze nga bano abaagala okugattibwa tebabakkiriza asooka kumala musomo ogwo n'alyoka bagattibwa. Kati ate nga nabo bwe bajja nga naffe tubasikirira nti yali ku kyebbanga eyo lyonna. Kati bwe nabinnyonnyola maama gamba nga bali basigaddeyo mu myaka gye gimu lemerako enkyoddeyo. Mr. Sozi nga neteeka mu ddene nga nkeera nzirayo. Kati yali awandiisa ku olwo ye nga atabifaako ng'agamba kasitoba n'ebintu bisatu Bayibuli ne katikisimu n'50 mpukkiriza. Mr. Sozi jjuka baali babitugamba dda nga mbiyina nga mpandiisa nga ntandikirawo ku olwo nga tusoma. Kati Mr. Sozi jjukira nali wa kibozibozi nnyo kati ng'era omuntu ne bwantunuulira bw'ati ne wawa kunsasira asooka kunsekerera kubanga ebyo bibbululu byalinga bikwatira naye ng'amambululu gannuma. Kati ne ngamba nno nina bisalira magezi kufuna katambaala k'Abasiraamu ng'era kembikkako. Mr. Sozi nga mbeerawo nga tusoma bwe twamaliriza ennaku z'oyo Mr. Sozi nga jjukira baali ababulizi nga bangi nga bava mu kyaki ez'enjawulo naye nga buli omu asomesa 3 ku 4 ennaku bwe zityo. Kati oli eyatugoba mu kutandikwa nga akola ki ye yali asomesa ku olwo era yatuuka bw'ati nga gamba buli mumpi wabweru buli mumpi natalina katikisimu wabweru. Mr. Sozi nga tufuluma ebweru kati nga tugamba mugende eka paka mwaka gujja nze sigenda basomesa. Kati nze nga ngamba y'omuntu omumpi akoze atya kati tugowingewa. Mr. Sozi nga ombuliza agaana. Mr. Sozi nga ngenda era we nagenda ewaka nga maama agamba ye wannange kati abo balemeddeko naawe lemerako nga nkola ki nga nze nkeera nga bwe nakomawo bwe nti nga ngamba kati nno ninakozesa amagezi gonna ndabe nga mmala omusomo ne bannange bwe tuveera awamu ku kyalo.
kati jukire ku kyakyo okwo nga kuliko ebitebe nga biba biwanvu nga binene nga bino eby'ennamirembe erubaga bwe bityo nga nfuna ambuloka gange 4 nga 2 nga teeka kabina 2 nga ngateeka ku bigere kati Mr. Sozi enkeera bwe yajja era kye yatuukirako ng'agamba wabweru abampi wabweru n'abatalina katikizimu kati Mr. Sozi jukira nali wafujjo nnyo ate jukira nina amambuluga ng'abaana ssebo bampa nadde erinnya Diiku. Mr. Sozi kwaliko awo baana nga simanyi gye baviira mu kanisa yawo oba zone nga bagamba Diiku mwali kati Mr. Sozi nga omusomesa agamba saagala mbatuukeko mufulume nga bukyali Mr. Sozi nze nga nnemeramu nga Samu alemerako ng'agamba Diiku mwali Mr. Sozi nga mubuliza agamba Diiku yaani Mr. Sozi nga bagamba oyo alina katambala k'Abasiraamu Mr. Sozi nga antuukako nga ngamba yimirira nga nnyimirira nga lwaki olina emputtu nga mugamba nze musomesa ndi mulwadde ate njagala n'okusoma nina okusoma nga mubuliza ngamba kale tuula nga Mr. Sozi nga tusoma kati nga mbeerawo nga ngamba ona nafuya nze nga saagala kunnafuya kuba buto saagala muntu anzoleya ngamba siyinza kukkiriza semba nakyo kati twalinga tusomanga kumakya mu church then after lunch nga tubeera miti naye nga ebiseera bisinga after lunch tekubaako atusomesa nga tubeera mu byakuyigeza essaala oba ez'okusembera bwe bityo okulya akagaati Mr. Sozi lero lwatuuka after lunch nalina akakulula kange kennerabamu kana kasanirira enviiri nga nkatuuza ku nsawo yange nga nkatuuza ku nsawo yange erimu ayisi nga nkakubamu Saamu yalimu endali olwamukubamu bwe kati Saamu n'awulirira obusungu n'ajja misinde kati mukwata ensawo yange yaginkuba ku mutwe jukira erimu ayisi bannange nalaba abazungu n'endaba ensinga yeetooloola ndaba awo ennyonyi buli kimu nga nkiraba n'empunga awo abaana jukira nga batandika okubuukabuuka bempaako ebyokulya ngamba ng'okuba waki biki nga babeerawo ng'abalala bwe bawaga Mr. Sozi teri adduukirira tewali aliwo Mr. Sozi nga mpungirira kamunguluze nga ndwako ebbanga bwe yakakkanamuko nga nzira muti omulala nga neewunzikamuko awo olwali okudda engulu kati baali nga batuta ku 9:10 olwali okudda engulu omutima ngungamba omanyi funa eggaali ye ovuga okoleki ogende kati eggaali ye yo yali yanjawuloko kale bano abaana batekangako obwenjawulo nga ngenda ku kidde nga nkwata ggaali ye nga nvuga eggaali misinde Mr. Sozi yalina mukwano gwe Emma ng'agire nga nnengera ngagamba Saamu lengera Diiku oli atwala eggaali yo Mr. Sozi nga bansimbako ku ggaali ya Emma nga bangoba jukira nze ninako bitabo byokka na ayisi nga bangoba nga tebankwata nga Emma abuukako Emma ukwali okubuukako bwati nga nkolaki nga asigala yavuga Saamu olwali nga okuntuukako bwati yakuba mupiira gw'emabega ng'omupiira gw'emabega gwenyinya bwe guti olwali okugwa nagwa bbali bw'ekkubo kati ng'era waliwo ekiserengeta naye nga waliyo emiti mingi mu ekyo ekibira Mr. Sozi olwali ng'eggaali nze yasookawo wansi eggaali nenneebakira naye nga amambuluga ganzita banna Mr. Sozi nga tolina nangeri gy'oyogeramu ojjukira n'obulumi bukutta olwali nga okuva okwejjako eggaali bwenti nengisimba stage bwenti nangamba ko kirabe ani akugambye ogijjewo ndikubukyanga omanyiira kankukube agamambuluga gawonere nawo Mr. Sozi jjukira eri Emma ajjadduka emisinde bw'ajjawaga bw'ajerega Mr. Sozi nga Saamu ageza nga abanga ayagala okunkubaawo nga nange empika Mr. Sozi kati ngagamba Diiku ekiriwo okusonyiwa nzikiriza okukwata ku sikaati yo nkuyonke n'amabeere bwe yaŋŋamba bw'atyo nga mugamba nga gaani g'oyonka ko Saamu nga nina ogyonka amabeere go ku mpaka Mr. Sozi nga Emma mugamba Saamu ono tumuleke yenna mulaba ebitama yajja natusiiga amambuluga Mr. Sozi jjukira nga ye alemerako Saamu okulemerako bw'ati jjukira tuli ku kabenenule ekibira gye kikoma eri waserengeta bwe nanyiiga jjukira be bano baggaye endoboozi ababeera nga bajerezi bamanyiira naye nga temulimu maanyi Mr. Sozi olwali omusukuma bwenti yatalantuka kkirira ekyo ekibira kati mu kwekwata yeekwata ku t-shirt ya Emma nga bakkirira zombi
mukukkirira nga bagwayo saalinda kubulirayo nsasozi nga mbaka butegaali jukira egaali gyendiko si yange nga nvuga egaali misinde nga nvuga egaali nga tuuka waka nga tebaliiyo kati ewaka nga bagenze bali muki mu mwanyi waliwo sitowa bbiri nga egaali ngiteeka mwetali ya mwanyi nga mbeerawo nga neraliikirira nga ngamba kale akagwanyi k'obumpi nadde nkayiseeko nafunye ambuloka gange gakoze naye kati raba omusomo nno tegugenda okunnemerera kati Mr. Sozi nze kyesimanyi nti obaawo basaamu baddayo emabega ne babaako gye bandoopa Mr. Sozi nga lutuuka olwa Saturday nga tuddayo nze ng'era nvuga gaali y'abano nga nzizaayo gaali olwali okutuuka we bati nga tutandika okusoma twali tetunnabanga omusomesa agamba nga mpita erinnya nga ngenda mu maaso jjukira abaana bangi nga batandika okuwaga diku eno jjukira bwe nina bibbululu byange ku matama gakyagaanye okukkakana ng'agamba kuva ddi ng'olina effujja eritwala amagaali wawambye eggaali y'abanno wadde ojagaza ki wadde yiyo nga natandika okwewozaako be bansookereza baabo bampita n'amannya gatali gange nze lyo nasi linnya lyange agamba bwaba bakusookereza lwaki gwe tewaze n'oloopa lwaki wavuze buvuzi eggaali byonna mbinnyonnyola nga tebikyakola nga Saamu asingisa omusango kati ng'ombuliza ngamba y'obeera wa oviira mu zooni ki osomera ludda wa effujjo nga lingi abawala bavuga eggaali Mr. Sozi wambuuza nsomera ludda wa nga abaana baleekaana asomera ku gaaloozi Mr. Sozi nga ngamba osomera na ku gaaloozi naye effujjo lingi sirina kyakukolera nali nkusonyiye lulinga oli mulwadde naye olisoma omwaka ogujja bw'onooleeta omuzadde wo ku Mande nga nkusonyiwa naye watomuleese ojja kutandika omwaka ogujja ng'akwata katikisimu yange ng'agimpa agenda namu kasenge ng'ajjayo 15 ng'azimpa ngamba oba tulabira b'onoosoma nabo omwaka ogujja Mr. Sozi nga mpotooka bwe nti nzigwamu amaanyi nga nkwata byange nga ngenda waka lwali okutuuka ewaka nga bamaama bakyaliyo eri mu mwanyi nga bakomawo jjukira bakomawo bugenzi olwali okukomawo bati saamulinda nakuwummulamu kiri awo nga maama mugamba omanyi 15 zange ziizino nti ate zaaki nze anti bannemesezza okusoma omusomo olw'obumpi nga maama agamba nze mbadde manyi baali babivaako ye kati okoze otya onoosoma omwaka ogujja kasita ogezezzaako guma tofaayo ogezezzaako ky'osobodde ojja tandika omwaka ogujja nga mugamba naye maama mwaka ogujja nga n'abanviira bw'omu ku kyalo nga maama agamba oba tusome ogw'Abakatuliki kati nga Abakatuliki kyaki yaabwe eri wala Mr. Sozi ng'ate ekyokubiri bo tuli mu maaso kuba basoma esatu nga bali kujja gwakukubiri babulayo gumu bamalirize Mr. Sozi nga tekikola maama agamba tofaayo ojja kusoma omwaka ogujja tewali kyakola nga mpulira muli tekimmalidde nga siyinza leka Saamu ng'ayinaayina nga maama mugamba okimanyi nti nno ku kyaki kuliko abalenzi abaŋŋambye nti baagala kuyonka ku mabeere gange maama agamba okakasa ani nga mugamba ye kituufu n'agamba tekisoboka tekikkirizibwa okakasa tugende kati Mr. Sozi nga wagambanga tugende ng'aba ategeeza nti ojoyogera by'amazima tolimba nga mugamba ye tugende maama teyakyusa nako nga ngamba tugende nga tweteeka mu ddene nga tutambula tuba twakakubako ebigere yakale nga biwerawerako nga tusanga wano benva nako ku kyalo nga maama bagamba babatadde ng'abaana bagamba batutadde dda Mr. Sozi jjukira enkeera lwali lwa Sande nga tetulusoma nga maama ngamba tujja gendayo ku Mande tekikkirizibwa nga bakwatako batya ebyo ebintu nga bwe bityo tolinda olina okuŋŋamba Mr. Sozi tutuuka ku Mande ate nga maama agamba ate biki kasita era badde bakuganye olisoma omwaka ogujja Mr. Sozi ng'okusoma omusomo mwaka ogwo nga mbyerekereza nga nenda mwaka gujja nga mbireka bwentyo naye Saamu yonna gy'oli siri kusonyiwa wannemesa okumala omusomo ate era ssebo ng'oyagala otundula evvanira wange atannatuuka naye ng'abazadde mwenna abali kuno kibe kyakuyiga abaana tubayigirizenga nnyo tebeeriraanya muntu ayagala bakwata ku mubiri kubanga obusengu ndowooza bwava dda nga abaana bakyali bato byadda nti obuseegu bweyongezi kati tubakugira awo ate n'okuba nga bakwano baffe nti nga ekibatuukako batubuulira naye nga kyekyo ekibadde ekibozibozi kyange Mr. Sozi
Mbaagala nnyo nsigadde nze ebirooto mbeere bulungi. Bye. Mr. Soze ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Hello, good morning, Mr. Sozi. Wasuze otya yossebo? Kaswera wasuze bulungi. Mr. Sozi ekiboozibozi. Mr. Sozi ekiboozibozi kino mmaze kuliiza bino ebiboozi by'abasisita ebya ono wa school fees. Eya school fees. Nenzijukira I was in senior 3. Yeah. Oba first term. Oba second term sijja kujjukira kozi emyaka giyiseewo. It was 2007. Yeah, it was 2007. Nali mu senior 3. Munnaaye nali nsoma ssomero lyali eyo mu kyalo naye nga nze mbeera Kampala nga taamu etuuka banvuga ne bantwala essomero lyali eyo Mityana. Munnange nga lukya secretary w'essomero eyo twali tumuyinako Oluganda. Nga womanyi ebyamaama taata tebabeera wamu, ssente muzisaba wa taata, kati bannaye omuzeeyi yali yeekyanga. Era nze nasoma omwaka mulamba senior 3 nga sisasudde ssente. Being it secretary nali tumuyinako Oluganda nga mpa bu pass out kale nga mpa bukiiti obuyingira nti kale bagenda kuleeta ssente ebintu twebyo kozi olumu batutegeranga wabweru wa geeti. Nali mu kisulo naye nga dormitory zaffe z'abawala ziri outside school ng'abalenzi basula mu ssomero munda. Nga mpa bu pass out then nze nennyingira oba muyite bu pass out mbwerabidde. Nennyingira nensoma wentyo. Kati lwali lumu nampita n'aŋŋamba naye mwana wange ssente nga ziyitiridde oba twali awo mu second term. N'aŋŋamba muzeeyi tomukubirako ku ssimu konze mukubira naye muzeeyi kyekyanga bwekyanzi kyeyava ŋŋamba ku luno ddayo ewaka. Konze okay. Kati baatugoba bangi. Mu bye baatugoba nabo mwalimu mukono gwange bali bamuyita Farida. Oba kwali kuno simanyi naye we nasoma nabo abasinga simanyi na gye bali. Farida bwe baatugoba tutambula tugenda kati olwo nga nina okugenda wa muzeeyi wange mu tawuni omwo Mityana. Awo ninamu muzeeyi wange nga nina okugenda mpe transport then ninye ngende wa e Kampala. Kati we natuuka mu katawuni nagenda ne Farida. Tugenda tunyumya kyava ŋŋamba nze sigenda kuddayo Kampala kuba naye yaliwo e Kampala. Sigenda kuddayo Kampala ngenda wa jjajja wange waliyo n'embaga. Bannyambi ne bangoba n'okungoba kyenva mugamba waliyo embaga. Nange ngenda eyo. Sigenda genda waka kubanga nkimanyi teri ssente. Maama talina ssente. Muzeeyi yeekyanga. Nja kudda secretary mugambe bagambye guminkiriza. Nga Farida agamba tugende. Nga ngende w'oyo muzeeyi yali abeera mu Tyana town gampa transport alowooza omwana agenda Kampala. Nga tulinnya booda na Farida. Nga tweyongerayo eyo mu kyalo eyo munda. Twava mu tawuni y'Emityana n'ekyalo kye twagendamu sikimanyi. Nga twatuukira wa jjajjaawe. Jjajja ng'atwaniriza, jjajja yali afumbye akatogo ka muwogo nga w'omanyi. Naye ng'ekyasinga okuntwala ku mukolo bannange tekyali kirala nnyo. Kulya. Tewali kyamaanyi. Just kulya. Ate n'ekirala Farida yalina akaganda ke nga kankwana. Naye ate ko kaali kato ku nze oba kali mu senior 2. Nga tetusoma ku ssomero lye limu naye nga kaali kandabako. Nga kanjagala ng'era kamuweereza ebintu taamu eba etandika ne kamuweereza ebintu ebyo bitwalire gondi sijja kwogera linnya lyange. Mwana gwe nga tutuuka wa jjajja ng'atwaniriza biki kati ekiro ekyo waliyo akasiki k'embaga. Obudde nga buwungeera uniform tuziggyeemu Farida aleese engoye awo twambadde. Tugenze kasiki k'embaga. Nako katooke nga gye kali. Tweyagadde tuzinya omuziki zisikwizi ziizo bannange tweyagala ekiro ekyo. Nga eno bwe tulya bwe tunywa. Kati obudde bwe bwakeera simanyi na ssaawa ze twava mu buundi mu kasiki ne tudda ewa jjajja ne twebaka. Kati bwe bwakeera ku makya Farida n'aŋŋamba
naye gundi nkubuulire muzeeyi wange ajja kujja wane nambuuze gwani kuba ne muzeeyi we yali ku kasiki kati enkeera ye yali oba embaga oba gwali nakwanjula bannange simanyi nze natomera mukolo nga ngamba muzeeyi ajja kubuuza ono ani nagamba omanyi ddayo ku ssomero togenda kubeera waniino muzeeyi ajja kumbuuza ye jjajja yali oke nga omanyi bajjajja naye Farida nga mperekera ku kkubo nga tuyimirira tulinda ebbooda nga omanyi bbooda z'ekyalo yitawo emu ne wayitawo akaseera ne wayitawo endala kati twayimirira ku kkubo nga buli bbooda eyitawo etise bannange ne tuyimirira kati raba waliwo eyajja ng'edda gye ŋŋenda ng'etuddeko omusajja kyava agamba mudda mu tawuni koye naye ono omu yagenda koye tuula tugende tekirina buzibu laba nali ngendo tuula bwe nti ku bbooda nga secretary ali ku bbooda emutwala eno gyenva yantunulako obutunuzirimu bwati n'agamba yono omwana gwe nagambye ogende waka nga ne gyendi mu butuufu simanyiiyo kubanga nange baali banzala mityana naye kyalo kirala kati naye eyo oba yali agenze kulaba yaani kozi fena twali bamitiyana bannange yankubako lemu teyanyega naye omutima gwankuba neŋŋamba nti leero omufudde tula butuuzi ku bbooda n'omusajja n'atuula ne batuvuga nantuusa mu katawuni okuva mu katawuni paka ewaali essomero waali kumpi nga ŋŋenda mu domitry nga neebaka mba nkyali eyo saawa ziringaawo 10 ez'olweggulo ng'ajja nga baŋŋamba bakuyita secretary akuyita mu ofiisi ngenda otuukayo maama nga yantemedde emiggo giri wali mu nsonda naŋŋamba wabadde ovaawa ne mugamba ekituufu kiri nti nga n'ebyokunnyonnyola mu butuufu nga sibirina yaŋŋamba gwe sigenda kukubanga muyizi abula ngenda kukubanga omwana owange simanyi gye wabadde ova simanyi gye wabadde ogenze kukola abula gye nnakusindisa okugenda si gye wagenze bannange Mr. Sozi bankalakata emiggo nakaaba naleekaana ofiisi abaana ne bakuŋŋaana wabweru ng'omukazi tayagala kumanya nga waasanze waakuba nagenda ofuluma ofiisi nga mu butuufu nga nzimbye okumanya nga banaye omukazi yankuba ezo kibooko sirizeerabye obulamu bwange bwonna naye nga siri nti nali ngenze mu balenzi nedda nali already kali akavubuka yesikaalyo naye nga nze sikaagalako zikaali kato ku nze nga ate ne ku ssomero awo nayinawo boyfriend bannange naswala kuba bankalakata emiggo Mr. Sozi bankuba nange neŋŋamba naye nga omanyi abaana abawala tetugwa emizungu gyali teginzigwamu nze nga wempulira kakubye nti wano kasaba tutanda ne batuta mukama katonda secondary life Mr. Sozi mbeere bulungi. I wanted to share this with you guys naye bannange giri emiggo njogeddeko nenjijjukira nojijjukira kati we nali ŋŋanda ajjana neneevulungula zena nenzirugala naye ng'omukazi akuba oba mukono gweguze yamanyi. Allahu akbar. Wannaye nsibe bulungi baswiti. Ansoke nsime mu byenzize ndaba ebyamagero Mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe notaasa ekirala nina abaduya bangoberera abatega emisanvu yonna gye mmera mpita bagala mugonziseyo gyonzijese bukyokka gwe nogaana naye kaddala kiki abaana b'ensi eno bagala biki abanditadde ensonga wakati Mukama notematema ffenna ne tuwulira kirende mama kirende oyo clever ensi yaleeta esebo olimba luno lwa mwaka ki 2007
Oluyimba luno lukusanga mu mbeera ki n'okuluyimba oba okuluwandiika wava ku ki? Naluwandiika nga maze okuwulira message yali eyimbiddwa lwali luyimbiddwako ku Rido Beach. Mikwano gyange ne gingamba nti tusanze oluyimba lwo nga balukuba nga Jose aluyimba ku Rido Beach. Kati nalina ennyimiro ezaali zaabula nga bantu bamanyi era nazo za Jose. Okamati kati ukwate wakati tugende wakati bwe tugende wakati omuziki gunyuma wamanga tuli kubuto netije daliyo mubute bwekiro alo ewe bakatulo kamukwate kofulo zese bakatulo naze ne style gwetiza